po jako akawuwo n'ate n'abaana abalala basigaddewo era abazadde baabwe enfuna ntono. Ebiseera bingi ebigezo bikomawo ng'abayizi naddala okuva mu masomero ag'ebyalo ddala bakoze bubi ng'okusinga kino kiva ku byetaago bano bye balemererwa okufuna ate we gutuuka ku bigezo by'akamalirizo ne bakola byebimu n'abo abali mu masomero agalimu abayizi abasobola okwetuusaako buli nteekateeka eyeetaagisa. It is to power 1, 2, 3, 4. Right together, it becomes 2 to power what? Ku ssomero lya Kisasi Primary School e Bulyanteete municipal y'e Lugazi mu district y'e Buikwe gye tusanze abayizi bano ab'ekibiina ekyomusanvu nga basomesebwa ku busubbaawa wakati mu kuteekayo ebirowoozo. By 2 once. So if you are to give your answer n'ennaku ezibadde ez'emabega batandise okufunzafunzaako olw'okuba nti baafiirwa ebintu bingi tubanonako mu makubo era y'ensonga n'olwaliro mbadde nzize omunonako. Abayizi bano batunnyonnyodde obuzibu bwe basanga mu kusomera ku busubbaawa buno nga bangi kibeetaagisa okukanula ennyo amaaso ekintu eky'obulabe eri obulamu bwabwe. Oluusi tuba tetulaba bulungi, omusomesa abeera ku lubaawo by'awandiika tobiraba bulungi, okulaba obulungi omala kunyigiriza nnyo maaso n'olaba n'owandiika bulungi. Oluusi oyinza omaliriza owandiika nga by'owandiika tobiwandiise bulungi. Naye tusaba gavumenti eyambe amasomero agatalina masannyalaze naffe tusome ng'abalala. Abasomesa batandikawo okwagala okusoma ekiro naye nga tulina busobozi obw'amasannyalaze tusomera ku kando. Oluusi oba osoma akawundo ne kagwa mu kitabo kakana nga kiyidde okulaba ku lubaawo omala kunyigiriza amaaso. Kati tugambira gavumenti etuyambe tugwire ku sola eweereza amasannyalaze mu kitundu kyaffe naffe tusome ng'ekiro kuba tubona basoma nabo basoma okuva ssaawa empaka kiro. Somera Kisasi Primary School ndi wano nga tusaba gavumenti etuyambe etuwe ku masannyalaze kubanga abaana be tugenda okukola nabo ebibuuzo abaana balina amasannyalaze ate ffe tetulina tusomera ku kando. Tusabe tuyambe etuwe amasannyalaze oba etuwe ku sola. Omukulu w'essomero lino Nanyonga Aneti agamba nti ekyamuteekesaawo okusoma kuno kwe kuba nti bateekawo okuvuganya n'abalala abali yaddeyaddeko okubanga ye abazadde be bamufuna mpola. Oluvannyuma lw'abaana baffe akaseera ke baamala awaka naffe twatuula n'abazadde ne tugezaako tuleetewo embeera eyinza okutusobozesa okulaba nti abaana baffe tubayamba nabo basobole okuba nga bagenda ne bavuganya n'abaana abalala. Abazadde b'abaana baffe abasinga bambi tebeesobola kuba bwe tudde wano nga ku Kisasi yaffe abazadde abamu abasinga balima mu bikajjo abakyala ate abaami be batema ebikajjo. Essaawa 2 ez'ekiro we zituuka abazadde kibakakatako okukima abaana baabwe ku ssomero era abamu ku bazadde betugwikiriza basabye gavumenti ebayamba okubawa amasannyalaze olwo n'abaana baabwe bafune empeereza ezeetaagisa mu kusoma. Naye ekizibu kye tulaba naddala ku baana ab'obuwala bandibadde basoma bulungi twandyegombe basome ekiro naye abaana baffe security tebayinza kutambula mu nzikiza. Kuba oba otunuulidde ekkubo lyaffe lino okuva eri wansi eri ku main road ogenda ddala eri munda titulinaako na ttaala yonna kuno ku kkubo. Abaana baffe bano bandyegombye ng'okkeera ennyo nga bali ab'amasomero amalala agatulinaanye baba balinako ku mataala ku ssomero bandyegombye ng'okkeera wano ku ssaawa 11 ssaawa 12 abasomesa ne babayamba obubasomesaako naye olw'enzikiza tetusobola basindika. Because embeera bitabuse tutyatyamu omwana tosobola kutambula ku luguudo yokka. Kati tukima abaana tuyagala abaana bakole ki basome. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bandisiimye nnyo ne babanga nabo abaana be babatwalako mu masomero ge balowooza nti manene nnyo naye tebasobola. Kati nganze omukulu w'essomero njagala nange ndabe nga abaana bano bambi bayambibwa basobole okuba nga bagenda ne bavuganya ne bannaabwe ne bawandiika ebintu ebiryo